Cut. Mujeno. Kama watu wakwati hivi. Why? How did you say banange? Abana bakoze batya? Banange, mbadde binosibisuubira kidasinaye. Akulese kugamba kutwala wa. Andese wano tetulina omuntu gwe tulina omuyitinga. Nina mutamugwayo. Buli mwaka. Akekala kakade. Banebe. Samia kolinga mwemekaawo. 2 plus. Wambuke kale. Ngende wakulu. 2 plus. 2 plus. Tuite wali. Toka nikuite kwa boss. Manager Judas. Nebinagwa. Osola babulijjo byagamba. Akayimba konga kanyuma kalinga katali kange. Kako. Kayimba kako. Abana mwe. Muri mutya mwena abanda bamanya genze Carol Nantongo nesimye okubalabako. Okay, kulikayo South Africa kyabadde kitya ne birthday ya myaka emeka bwedda mpakana n'abantu nga bagamba ku 17 naye nga olwo abagamba tugamba wayi bwana atubuulira. Ekituufu kiri nti mu 17 navaawo naye ndi mu 20 plus. Yes. A surprise, a birthday no gitegeddeko surprise eno oba badde bakolese kukola kikuli akapirawo kamisa ki? Ekituufu kiri nti badde sigimanyiiko. Manager nga ngambe tulina meeting, tulina omwami gwe tulina okumeetinga bwe mbadde nziza okulaba. Omwami yenze. Nawe mbadde sibasuubira mwenda. Omwami gwabadde ogambe meeting yenze. Bonna atandikirewo ku nsonga ez'agenze South Africa. Oli muyimbi wa mpisa banga lina tukumanyidde. Akabasa kavudde ku ki?
okutandika njagala ebintu bino bive nga byatambula but nga breaking them kubanga show kugifuna yennyini tebayita munze bankubira essimu naye bankubira nembawe namba ya manager wange nemagamba mwogere naye mumalirize byonna so nebogera nze okuddamu okubanga abiyingiramu genda ku embassy so netutuuka netugenda bwetutuuka okugenda twatuuka late netutuukira ku hotel gye batufunira twatuukawo sawa zalinga 10 nga bugenda bucha netuukawo nebogera ne bali ndaba ku reception ndaba tebavaawo twalwawo keddakiika nga 2 nga tetumanyi lwaki baluddewo nze kubulya nga bwe kyali netumala nembagamba nkooye tutambudde nnyo I need to rest so nembagamba mutwale ku room nebatwala ku room tutuuka ku room bagulawo room emu nze simanyi lwaki so tuyingira munda kuba nze siri muntu wa ntalo saagala nnyo bitu byakuyomba netuuka mulimu ebitanda bibiri nga kyerinaanye kino n'ekiri awo nga bwerinaanye tewali space so netubabuuza tugenda kusula muno ffenna ne manager wange kwaliko omukyala n'omwami abatugulira batugamba eno 5-star hotel mugenda kusula wano byebigambo batugamba nemugamba kale tewali buzibu netukola ki ne batusiibula ne bagenda so netusigala bwe twali tuva ku nnyonyi ku airport twali ne Nana abali wano Uganda Nana mumumanyi Nana akoze naye for a long time kuva wenatandika okuyimba era ne music wange ku online ku YouTube yagikwasaganya kitegeeza ali ku tiimu yange nkola naye nze okubeera naye eri yes bagambye boyfriend wange ebiki okubeera naye eri wogenda ku nsi etaliyo nosangayo omuntu gwomanyi of course gwosinga okola ki webale nnyo kati wetwatuuka ku hoteli eri gye lwatutwala Nana yaliko twagenda naye kuva ku airport paka gye twagenda ku hotel so wetwabeera awo ekiro twasigalawo nze Nana ne Jude era wetwayingira mu hotel Judas yafuluma ne Nana ne bagenda ku reception bampa obudde neetereze ng'omukyala kubanga twali room ntono ng'ali wali ndi wano saleeta ngoye nnyingi nti nno ngenda kweyamba oba wenaateekako kireesu sobola okweyambula oli manager wange si bba wange okitegeera mba neetaagawo privacy so ne bafuluma mu room neesigalamu nzekka ne neetereza bwe namala okwetereza ne bansanga nga maze n'okwebikka bwe namala okwebikka empewo nga nnyingi ku room tetwagambye nti hotel mbi tetunakyogerako naye problem yonna we yavudde kutusuza babiri room wali empewo nga nnyingi Judas nakwata blanket ye n'agimpa nangamba kola ki weebikke bwe bwaca ku makya ne tutuula nga basatu ne tugamba Judas siri comfortable kubaka bwenti omanyi buli muntu alina privacy bwe tubeera nga tuli Uganda buli omu asula wuwe nyiza okuba nina abantu benjogera nabo ekiro nyiza okuba nga neebaka bubi saagala manager yange kumustamira oba yekola ki oba kitegeera buli omu oba yeetaaga obulamu obubwe ne tutuula ne tugamba tugenda kukola tutya Nana yamanyi South Africa yamanyi hotels yamanyi bwe tuyinza okugenda Nana tumubuuza njagala tufune room endala ku sente zaffe kubanga twali tugenda twagenda ne sente zaffe twazikyusiza ku airport ne tugamba tuba tugenda tubeeremu ne sente zaffe za cash ne tugenda ne card mpulira so Nana natugamba manyi tugende mu Santo tufune hotel endala netuvuga netugenda yamanyi ebifo sefere twamanya nti Santo loberi mu kino bakiri fe yatuvuga kututwala kubanga twali tulina kyetumanyi nga tugenda tufuna hotel walumu tulina osula nefuna room yange Judas nafuna room ye naye we twali tuva ku hotel eri gye baatuwa mu kkubo nga tugenda tufulumye hotel bwe tuti Judas yakwata essimu n'akubira omwami oyo eyabadde ku TV ng'ayogera n'amugamba sebo ku brand y'omwimbi wange munange tugenda kuvaawo wano tufune hotel endala kuba tali comfortable tasobola kubeera nga yeetaayanga omukyala sigamba nti twava ku hotel because hotel mbi twali tuze mu hotel embi ezisinga n'eyo naye twali twagala mutwawule buli omu adde ewuwe oba kitegeera mu bulungi si mu ntalo because ffe twayagala ntalo n'abantu nga wola we zituuse leero nze kalo siri muntu wakola mawulire every time munveeyo njogere ku kino njogere ku kiri naye olw'okuba be baabitandise ate nga balaga ffe tuli bakyamu
oba kitegeera ebintu byali byakutegeeragana. Judas bwe yakubira omwami n'amugamba munange tugenda kuvaawo olw'ensonga bweti ne bweti ne bweti ne bweti. Omwami n'amugamba mbu kale naye kanjogereko ne bannange. Bwe yava ku ssimu ekyalinga okutuddamu nze tuvuze tugenze tutuuse tufunye hoteli nyingi dde neebase simanyi kigenda mu maaso. Kumbe bantadde dda mu gurupu esimu yange yeerimu mu gurupu bantaddemu banvumye batuvumye batuvodde batulangidde obunaku batulangidde obusiru buli kimu bakitulangidde. Nze simanyi kati nzuukuka Judas abyogerako mubuuza kiki ekigenda maaso tuli bulungi nga ngamba batuvumye dda bayomba okufa kino nakiri nga ntukebera ku ssimu yange. Ngendo kebera nga mulimu voice notes mulimu messages batuvuma batulangidde obusiru obuki obwavu amalo twalesa amalo South Africa nga bamaze ate ne banzijjamu naye nga messages zakoze ki zasigaddemu nga nziraba. So voice notes ezo nziwuliriza na leero ku makya nagaano ziwulya nga sinnakola show yaabwe neme kuvaako era naziraba bwenti Judas nasigala nga ayogera nabo neŋŋaano ziwuliriza. Kati leero we nalabye omwami bye yayogedde nendyoka nkwata nkole ki mpulirize voice notes ze bakoze ki naye byonna biwulidde nga batunenya kiki tuleeta olugezigezi bapapa baali basuze ku hoteri eyo bamuri nantume baali basuzeewo. Problemu yaffe si kusula ku hoteri yaabwe kubanga nawulire yagamba nadde noonya Smile swimming pool njagala kwekubya bifaananyi. Imagine waliwo ekigambibwa mbu ekifo kyokugenda okuyimba mu budde waddamu kwetiribuusa n'abasajja. Okay omanyiza bwe kimu ngenda kiddamu ekintu ekyo kyebagamba problemu yonna gye nalabyemu ekirala bo kubanga be baatutwala ate ne batulaba nga tutambula n'abantu abalala. Ninkuzayo ku kiri nti omuntu wagenda mu nsi etaliiye sikikkiriza nti obonguze okuyimba oba oguze obulamu bwange tisobola kutambulako. Bwe babanga abantu bemmanyi baŋŋambe kalo tugendeko wano olabeko kino nakiri nze saagaana kuyimba sho oba kitegeera. Era olunaku lwa show we lwatuuka baatugamba tujje essaawa 2 ompulira natuukawo ssaawa emu kitundu nentuula ne banyimbisa essaawa 5 oba plus ssaawa 5 plus naye nga n'okutuuka ku mulyango bantandikiza ku bivumu. Ani avumanga? Awaliwo abakyala baali ku mulyango tatuyimbira tetwagala biki naye ebyo byonna mbiza ku promota teyali professional. Bw'obanga ofunye obutakkaanya n'abayimbi bimalirize nga gwe yabaleeta si gwe kwata message omanyi abantu beeri baba baleeta abantu mu show balina groups mwe bateeka abantu bateekamu information. Bw'oba ofunye obutakkaanya ne bano yogera nabo nga gwe yabaleeta si gwe genda eri abantu bakyusa mu mwoyo kubanga era abantu nali nyimba nga abantu banyiivu ate sijja kubanenya kubanga omusajja yakwata Judas n'amulikodinga n'abikwata n'abiteeka mu gurupu abantu bagenda okujja ku mukolo ng'olwedde banyiivu. Nze nalina omusango okubanyiiza nali nakuyimba natuuka mu time ne baŋŋamba kulinda nenina mpaka ssaawa 5 kitundu eyo ne bandeeta ku stage natuuka abantu banyiize dda oba okitegeera. Ate era singa bali tebaagala kundaba nali sandi basanzeemu naye abamu baalimu ng'abamu bagenzi naye abamu baalimu. Nze nenkola kye nnina okukola ekyansasuza kubanga bansasula kujja kuyimba tebansasula kujja kutambula ku kyalo nabo. Nalina right okubanga nondaani gwe nnyinza otambula naye ngendeku wano kye saategeera nti oba nalina okubanga nguliddwa ate n'okubanga mbeera wansi wa bigere byabwe. Bagamba wajja leeti ku mukolo. Najja leeti ku mukolo ngenda kulaga proof nina essimu yange eraga time gye nalikodingiramu video ze naliko ku show natuuka essaawa 2 oba kitegeera nentuulawo nenyimba ssaawa nga 5 oba kitegeera. Nze saagala kulimba baleete proof ndeete proof. Akacyankalano kava watulaba Judas ali waggulu ku stage okakiripu kalaga waliwo omusajja gwe basikambula dde ebbali nawe kenyini owaalirira olina kyosaba. We nali ndi ku stage nyimba nali nakayimba ennyimba nga 4 olutalo ne lutandika. Omwami oyo yatandika olutalo ekisooka nanna baamukyawa nnyo bagamba yatu oba 18 mbu musajja wange yampaaza nanzija wano nantwala naye omusajja oyo yatandika olutalo yayimuka nakwata ettaala n'alyasa ng'ayagala kutukuba ngali ku stage ng'ayagala kumukuba kati ne bakwata nana ne bamukwata ne batandika okumulwanyisa baagala kumukuba. Nze ndi ku stage ne Judas
then bano abantu abamu betwajja nabo najjako n'omwami abantu babiri ne banziza ebbali wanga makalo genda otule wansi ne Judas genda otule wansi oddeeri ebbali n'ennyimirira ebbali kati ne balwana ne bayimba omusajja n'ayomba nga agamba ayagala ssente ze za hotels yasasula ennaku 3 ayagala ssente ze za keeki yankolera mu birthday keeki nsasule ssente ze ziyateekamu naye ng'ekituufu kiri nti onkolera olutalo olw'okubanga keeki naye ng'ate keeki gy'okola ze saaji kusaba yagamba manager wange oba yamusaba keeki tewali yamusaba keeki kitosobola kubanga onkoledde pati bannange nze ndi muntu w'abantu ng'onkoledde pati nenjimanyaako neŋŋaana okujja oba kitegeera mba sitegeera bulungi naye saagimanyaako n'ebya keeki saabimanyaako mbimanyira ku olwo ku mukolo nga mpafominga nga balwana era we baasaba ssente Judy oyo ne mugamba toyina ssente mu nsawaawo osasula eggaali ne tubuuza hoteli ebadde ya ssente mmeka bantu bali ya ssente awo nga ziringa mitwalo 4 kubanka 210 something namugamba tozirina nangamba ninamu dollars wane nsobola okukola ki kuba twajja ne ssente za mu process ey'okumusasula omwami oyo yennyini yakwata microphone eyatugula ng'ayagala okutereza erinnya lye mu bantu be beyaleese ng'ayagala okutuswaza nti tuli babi tuli banaku n'abaka micro olwoka tugambe tugenda kusasula n'ayagala alaga obuyinza era n'akwata microphone n'agda wali n'atulangira agamba oyo yamukolera passport mbusima twamwegayirira okututwala Judas yamwegayirira nowakubadde ennyonyi kituufu tagirinnyangako naye tewali yafukamiranga agamba mbuno bannange maybe simanyi nze sibimanyi because saayogera naggaayo va ku ntandikwa kalo ali mawala ayingiriramu wa okuba nti nno kamya waliwo ekiteeberezwa nti yali ayagala ayakwagadde kamya yani promoto anjagadde kuki nti yali ayagala okwetiribuusa naawe singa kye yali ayagala yandibadde direct tuli bantu bakulu okusinga okwetoloola ebintu n'okutateekamu bw'onabadde ne boyfriend wange simanyi nabadde nabiki afuna buba oba yafuna nzi amanyi anyway naye tuli bantu bakulu omuntu omutuukira n'omugamba I want this bwe baba baali baagala ntambulire ku mikono gyabwe bandiŋŋambye si kuteekawo lutalo kugamba kuteekawo stories bw'onabadde na musajja ebyo batwogerako mbu wetugenda ebula tuba twebaka n'abasajja my dear ne wano waliwo abasajja tebaddamu to disrespectinga bintu ng'ebyo ekyo kindeeta kufa fidaviti gye mwabasoyerinsa poliisi kati mbuuza ku bintu by'omwami Ali Mawale kati we nasula Ali Mawale ebiseera ebisinga ne banne bwe babeera ennyo oba nawulira nti oba house ya no something we basula oba we basiiba kati yatusangawo ng'ate bitu byatandise dde okutambula mu banne ne tubimunyumiza bwe tubimunyumiza nawulira mbu Ali wamaanyi ku musajja oyo yatukoze eki eyatuleese so we abiyingiramu n'abaweereza message n'abagamba mulekeraawo okutiisatiisa abaana batugamba otukuba batugamba okutulemesa okulinnya ennyonyi okudda batugamba otutukolako obulabe duudu ebintu byonna birina kati we tubimuyitiramu eri si waffe wabaayo abantu ababimanyi tusinga munnange kitabo kiti Ali n'asalawo n'agamba nti kabaweereza message oba ayogere nabo n'abaweereza voice note n'abagamba nti tumulekera okutiisatiisa abaana oba twagala gundi eraga nga muva ku poliisi nti bagenda kubeera safe bo okujja ku show yamu performinga sorry kati wabibaweereza ebyo abasajja naye boyongera kutabuka bwe yamala n'addamu n'abaweereza the next day n'abagamba womba mwagala kukola kino nakiri naffe tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti Ali abiyingiriramu kuyamba ffe tuli ba South Africa bwe tubeerayo abamanyi abasajja okusinga ne batandika okukakkanya ne bagamba bagenda tukkiriza tukole ekyatuleese biki kwe kutuuka n'okugenda ku show okuyimba abalaze bakkakkanya naye oli omusajja yatandise olutalo nga tumaze okutuuka ku performance era waliwo enkuddemu nenkugamba nti we twayogera ku bya ssente osasula hotel oyo alyoka ayikwata akazina natulangire waliwo omwami yava mu audience najja nangamba omwana atandise okuyimba mwamuleeta kuyimba atandise okuperforminga ate muteekawo entalo nakwata ssente zetwandibadde tuwaayo n'asasula oyo omwami yali akayanira ki eyali akayaniriza keeki ne ruumu nakwata ssente nakola nebyo tebabibalaza oba kitegeera matuwumbawumba eri bafaani bo njagala oba osetting record straight nti wabadde n'abasajja ekirala maybe
abali abakoseddwa because kalo Nantongo si watu beyeyisa fenesi tutuusa okwetonda kwaffe tukozesa emikutu gino tusobole oba nga tweyongerayo mu maaso ate namusendala gye tugenda tugeddeko ogenda Dubai olina ensi ez'enjawulo z'ogendamu baleme kutwala era ensonga lwaki ŋŋambe kanzije njogere kubanga nze sitera nnyo okwagala bintu by'amawulire bino bwebiti naye olw'okubanga nina shows gye ŋŋenda e UK nina okugenda e Dubai sagala bafaanizi bange oba abantu abangula bagambe omwana oyo yeyisa bw'atyo omwana oyo talina mpisa omwana oyo disrespecting abantu zokuva bino ebityo nawe byatandika sina muntu gwe nali nzizeemu kabere promota simwezanga ku message simuvumangako simukubiranga na kusimu lwaki nga bino byonna bitumbye wala sagala kunteekako bigambo bye saayogedde kitegeeza abantu bange bonna ababadde South Africa nga wanalabye onadde enfulumu waliwo abakyala abazze ne baŋŋamba Carol mami sorry atwali twagala okukulaba kitegeeza waliwo abazze nga bo tebawuliriza biri baagala kulaba Carol I'm sorry byonna ebyatuuseewo naye next time tujja kukolagana n'abantu abatuufu okulaba nga nkola show entuufu kubanga nange performance yange gye nakoze South Africa yabadde wasi why because abantu bali banyiivu abantu boyimbira ng'obalaba banyiivu baagala kukwata kulumaluma tosobola kwetinkula ozine nnyo ozine bendo banno nabadde nina kuyimba buyimbe na ddoboozi nti nzize am representing nti nabaddewo kyekyo kati baba wagizi ki ekyasinga obbaluma ekyasinga obbaluma lwaki bo baali banyiivu ate abaliwo abawagizi anti kugambye babateeka mu gurupu n'owateeramu voice notes ne batandika okuwayo n'abawagizi nabo beera mu gurupu anti kugambye ebintu by'erisi bye byawano tukomaawo oba kitegedde tebalina makoma bafaanizi bange bonna mbagala nnyo abali e UK ngenda kujja nga 10 ne Dubai ngenda kujja nga meka na 6 7 8 so mbagala nnyo era n'endala nazireka nga sinnagenda by the way bakugulira keeki n'ogenda n'ogisala naye mwana gwe Smith katukulemberemu ndowooza mu kayimba jawerekerwa Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Tina. Happy birthday to you. You look like a man. Keke bajinazanga abantu. Omwana yose kibiruka ky'amazzi. Omwana